Yes, mbani tisakadde kano mwasibye mutya muli mutya mwenna bagifollowinga bagitafaali TV jimbala amawulire agaba gatambula okwetoola eggwanga lyattu Uganda. Ensonga za Pastor Tom Mugerwa azongedde okuba nga zitawuka. Jjukira omuvubuka gwe bakwatira mu kisenge ng'agezaako okuba nga abba ensimbi obukadde 3 bwe yabba. Yali tagezaako na kugeza wabula yabubba obukadde 3 miliyoni 3 yabubba nga abujja mu kisenge ekya Pastor Tom Mugerwa. Munange ebyo nga mbivuddeko. Ensonga zino ez'okuba nti nno ensimbi z'ebisiike zibadde zingiranga mu Uganda nga ziyita mu bibiina ebyanani Governmental Organization NGO bino ebirabirira abantu mu Uganda. Muno abazungu Abamerika badde baweereza ensimbi zo, naye ensimbi ezo badde baziweereza mu ngeri nga ey'obuyambi nga bwe nabagamba bali mu vidiyo yange enkadde. Naye ate jjukira bantu bangi bavudde nga bakola ki abagamba kyaki ya Pastor Tom Mugerwa nti yalibadde eggalwa mu gavumenti, yalibadde egiggala olw'ensonga nti akola ki bw'asponsalinga abali b'ebisiike. Wabula ebitalo binkonfuzingamu olumu sometimes neebuuza Pastor Tom Mugerwa baani abo abagamba nti nno akwatagana abali b'ebisiike oba n'ebibiina ebyabali b'ebisiike. Omanyi manga g'abazungu agasinga manga mangi nnyo ageza kubanga gakola ki gayatira ebisiike okubanga bisasana mu mawanga ga Africa. Wali eggwanga lya Netherlands eryo kambwe nnyo mugezaako kubanga basponsalinga abali b'ebisiike mu ggwanga Uganda. Ndoza mwalabye omuyimbi Violeta yagenze mu bazungu. Abazungu ndowooza obaolyawo baludde ebbanga bakola ki nga bamusikasika okubanga nti nno yeegatta mu bibiina byabwe ebyabali b'ebisiike. N'alyeko Violeta ng'akola ki ng'afuluma Uganda oba yagenze mu ggwanga lya Canada. Wali amawanga gasinga nga gamu mu mawanga gakola ki agafa okola nga gaweereza ensimbi gaziweerezanga ez'abaliko obulemu naye nga kumpe ez'abali ba bisiike. Kati muli olazinga luvannyuma nga esinziza abali ba bisiike. Kati olyawo Pastor Tom Mugerwa ayinza okuba alina essomero ly'abaana baasomesa era nga bazungu badde bamuwa obuyambi. Kisobokera ddala naye ng'essente ezo tamanyi nti baziweerezanga mu ngeri ya kusapootinga bisiike oba ebisiyaga. Kubanga nawulirako emabegako nga bagamba Pastor Tom Mugerwa alina essomero lyabasinga bagamba nti lyabali ba bisiike era nti n'abazungu balisaponsalinga era nti n'ebisiike bingi mu ssomero eryo lyebalumiza okuba nti lya Pastor Tom Mugerwa. Naye mbagambye abazungu bangi ne bajja mu mawanga ga Africa mu Uganda munno mwe bali bangi naye bajja nga bagaba obuyambi naye nga tebagamba nti esente bazikuwanga zaaki za kusapootinga bisiike gw'okizuula luvannyuma. Kale musajja batubambi ayinza okuba adde alina essomero ng'alina kituufu gyeri era abazungu badde bamusapootinga okumuwa ensimbi naye nga tamanyi nti zabali ba bisiike. Abazungu bakusinya akabadi ako kasabazuba nti eggwanga lyammwe eryo temubyagala temubikkiriza. Jjukira amawanga ga Africa abazungu bakimanya nti twetaaga obuyambi bwabwe mateeka, twetaaga sapooti yaabwe mateeka. Kati bakola ki bakozesa akabadi ako. Ndabye abasinga bakola ki abagamba kyaki ya Pastor Tom Mugerwa bagere nga bagiggadde naye essomero lye bagamba essomero lyayina lyebamiza bagamba nti gyabali baki bali ba bisiike. Gavumenti jjukira vanega abannaye batugamba nti tubali tufuna ensente z'abali b'ebisiike naye ffe ssente zibadde ziyitira mu NGO. Ebintu babingizamu ne Pastor Tom Mugerwa naye nga Pastor Tom Mugerwa jjukira oli just pastor talina mukono gwonna mu gavumenti, talina kifo kyonna mu gavumenti. Ne gavumenti ezeegaana ensimbi ezo zayingira nsente mpitirivu nno mwaka ndowooza oguwedde ogwa 2024 kubanga iyo gavumenti egamba esente zitwazirabako zayitanga mu NGO. Ne Pastor Tom Mugerwa kiraga nti ensimbi badde bazimuweereza mbweza essomero ly'ayina nga zakwasakanyizaako essomero eryo naye nga tamanyi nti baziweereza mu kabali bwe katyo. Bano abazungu bayaaye. Bino ebintu bye baagala nnyo bisasanya amawanga ga Africa banoonya buli kabadi olw'ensonga nti amawanga ga Africa obuyambi tubwetaaga, tetuli bulungi. Bo balabanga butali bulungi, tetuli bulungi. Bagamba alaga nti sapooti tugyetaaga. Jjukira eggwanga lya America ligamu ku mawanga agavanga gagamba nti bagenda kuba bakola kibagoba ebisiyaga olw'ensonga nti Biden ebbanga lye yamalawo ng'omukulembeze ye yali abiwagira. Era ebiseera ebyo ensimbi we zajjiranga mu mawanga ga Uganda, mawanga ga Africa zayingiranga mu Uganda kwosa ne bapasita abasinga nga bakola ki bazifuna. Jjukira bagamba mu ggwanga erya Roma
banadini bakkiriziddwa okuba nga bakola kibagatta abali b'ebisiyaga. Osogera ng'ogenza osimanga okuwasa musajja muno ne bakugatta mu kyaki mu ekereziya kyakkirizibwa kyakola ki kyatongozebwa ne mu ggwanga lya Filipayini. Ate biri e Filipayini eri bana binaabe bana eri wali abali b'ebisiyaga mu Filipayini. Bwali abali b'ebisiyaga era bw'ogenda ng'ogenze ku adventure oba okulambula oba olina okwegenza kubanga bayinza obbikulirayo. Bali banne baatawunkana bali bannaye Filipayini ega ku mawanga ga Asia gemmanyi agaawuttaala bali bo basiru bazibu baawuttaala. Biri eri bikunkumuka bukunkumusi va ku bino eby'e Uganda. Mu Uganda mwe bali ababiri ne babirya mu bubba naye nga namwe mwebiri teri eggwanga mwe bitali naye ebisa ebisinga ly'amawanga gasinga nga jjukira bo baabitongoza nga baakakasa nti bakola ki babyagala. Era mu America Trump ne bw'anaakola atanza bigubamu era mu bali ababirya mu nkukutu n'ensonga nti Biden yagenda ovaawo nga ye yali abikola ki abitongoza. Trump yabibulookinga. Akati munange ensonga zeezo ku saidi y'omusumba waffe Tom Mugerwa mwongere okuba nga mumusabira kubanga ensonga z'abana abasajja bongedde okuba nga bakola ki bagamba nti oba ali tobyagala tuddize ssente zaffe lwaki wakkiriza ensimbi zaffe. Olw'ensonga nti yavaayo ngalaga nti ali mabega waki wa paaliyamenti. Jjuka paaliyamenti yavaayo negamba mbwe ekola ki mbwe esaayininga etteeka ery'okugaana abali b'ebisiyaga era nti no musango naye nga ate ensimbi zaayingira mu ndanga mu Uganda ez'abali b'ebisiyaga. Egamba nga Uganda balaganga eyakkiriza abali b'ebisiyaga era ensonga nti ensimbi zaayingira nga ziyitamu NGO n'abasumba abasinga baazikkirizanga era nga abasumba abasinga bagamba nti Pastor Tom Mugerwa y'omu ku abo. Kivala essomero ly'alina bagamba nti lyabaki lyabali b'ebisiyaga. Ugambye musajja wattu bamuli bubi. Mabegako abadde bakola nnyo biraivu nga bamwataakinga nga bamulumba bamuyisaamu eggaali ku nsonga ezo ez'abali b'ebisiyaga. Olw'ensonga nti kyazuuka nti gavumenti yazifunanga essente naye ate gavumenti yazeewakana. Pastor Tom Mugerwa jjukira yagamba nti nze bannange nange sibyagala ebisiyaga. Abazungu bagamba ssebo wafunanga ensimbi zaffe n'oziteeka nga mu ssomero ly'olina tutwefuulira ng'akasente kaffe wakafuna. Era ne gavumenti kikimba bagigamba temutwefuulira mwafunanga akasente kaffe mwafunanga akasente kaffe. Kali bagamba essomero lya Pastor Tom Mugerwa liggalwe mbwe ebisiyaga mwe biri bifuumuka bufuumuusi. Ne Bambi sigamba nti balina obukakafu. Zingamba kiraka waliwo ali emabega w'ensonga zino kwagala Bambi okudisooyinga kyaki ye. Musajja wattu Bambi alina bizibu ku bizibu. Ono yamubba obukadde 3 abadde bakamuleeta mu kkooti okuddamu okuwozesebwa kati bagamba ekyaki eggalwe n'essomero ly'alina liggalwe. Ate ng'essomero Bambi libadde liyambako abaana batalina mwasirizi. Si byangu Bambi. Bagita Fadi TV ejimbe bulungi mwongere okuba nga mumusabira Bambi. Mweraba.